Olwaleero tugenze ku kalulu k'e Kawempe North now. Mubaraka Munyagwa avuddeyo n'ayisaamu Amuriat Party President w'ekibiina kya FDC ye Najjana Nkumbi wamu ne flag bearer we Khalifa Aganaga abasekeredde. Abagambe nti mmwe munaakwata ekifo ne wekinaaba kya mukaaga nja kuva mu Uganda ngende. Wabula Mubaraka Munyagwa abuuzizza Amuriat nti Amuriat bw'obanga ggwe osobola okutwala Khalifa Aganaga mu maaso ga Nazalawo nga bw'afaanana n'ez'enviiri. Kakati oba tosobola kumutwala wa Nazalawo omuleeta otya mbu ye flag bearer wa FDC mu kalulu k'e Kawempe North mbu yagenda okuddira Muhammad Segirinya mu bigere. Munyagwa tabalina bigambo biwoomu eri Amuriat ne Khalifa Aganaga. Jukira Munyagwa ono be bamu ku abo bali bapayoniya ba FDC ng'ekyakulira omwami Dr. Kanokiza Besigye wabula kati yeetemamu ebiwayi bibiri nga waliwo FDC ye Katonga ekulirwa party president ow'ekiseera amanyiddwa nga Elias Lukwago saako neno FDC eye Najjana Nkumbi ekulira Amuriat wamu ne General Secretary waabwe Nandala Mafaabi. Kakati Amuriat yaleese Khalifa Aganaga nga flag bearer waabwe agenda okubakwatira bendera mu kalulu ka 2026 ak'omubaka agenda okukiikirira Kawempe North Municipality mu Parliament. Naye Mubaraka Munyagwa kyakoze bano nkoko baana njagala nkutuuseeko ebigambo bya Mubaraka Munyagwa sagala muwanda bigambo mukamwa kuba mumumanyi musajja tali teyerya ntamya. Njagala nkutuuseeko ebigambo bye naye mu video eno nkusaba ogimpereka like bambi information esobola okuba nti atetambulira ddala ku speed eya waggulu etuuka yonna gyeyagala okuba nti atetuuka. Mubaraka Munyagwa wuuyo waliwo abantu abanyooma Buganda ne batufuulira ddala abatategeera. Banyooma batya Buganda? Amuriat oyo ayinza omuleeta ewaabwe. Oyo Nandala ewaabwe ayinza omuleeta candidate nga alina ebyo ebiguwa mu mutwe ebiviiriviiri ebyo tamanyi na political bearing yabadde ayambadde engatto ziringa kyayambadde ebiwali wansi red ayambadde ne waali tamanyi gwamulabyeko ne kaleeraga nti ndi FDC. Badde engoye ng'omuntu anajanga ayambadde engoye kali smart. Anti kakati nkulaga Nandala asoomuleeta ewaabwe. Bamanyi nti Abaganda bw'oleeta omuntu oba omuyimbi oba omuki oba wakatemba nti bo bakyamukirawo ne bagoberera. Bamanyi ffe tetugoberera nsonga. Ne gwe mumbeera mwe tuyinza okuleeta Khalifa gundi anaganaga. Oyinza okuleetera omukulu oyo essaawa zino. Yabadde ne ku FDC nga tamanyi na waali. Wamulabyeko nga wa speech y'ebyobufuzi yonna etegeerekeka. Wamulabyeko nga n'ennyambala gy'ayambadde alaga nti olabye abaana wano wadde ekibiina kyammwe ekya Nupu nze sikyagala. Naye abaana bagenze bali branded. Obalabye ng'akulaga nze ndi wa Nupu. Ondaba ne bwenyambadde ndi mu red. You get the point. Of all people mu Kawempe abalina okureplacinga Segirinya ne mutuleetera Khalifa Aganaga. Nandala mwatutyobodde nnyo. Nze sigamba nti abaana abo abayimbi oba abakita balina kuba mu politics njaga munkwate bulungi. Politics ayina ennonoze. Nga nawe bw'oba ogenda ku stage ya music n'okola make-up n'okola ki n'okola eddoboozi n'okola ki politics ayina ennonoze. Ebbanga tetunaamala nga tuleeta nga tulonderera abantu nga tuli projects z'abantu. Projects President Museveni bw'atutega ono ntumuleeta bw'atutega ono ntumuleeta. Mutwalo ono yajja okuyimbayimba y'abantu ne bakuŋŋaana. So ebintu bya FDC Najjana Nkumbi sandyagadde mbimalireko obudde. Omuyimbi Aganaga tasaanidde kukiikirira abantu b'e Kawempe. Asaanidde singa yeetegeka n'ayiga ebintu ebimu political bearing. Wamulabe yabadde ayambadde colours. Ayambadde engoye ng'ali smart. Tegisengayo yadde asuubira. Nekyaliko takimanyi. Project bamupangisizza nga bwe banakugamba nti jangu ogenda oyimbemu wali. So nekino bamugambye okuyimba ofuna sente meka. That's what I suspect. Tiwezi tinda jangu bire mu Kawempe tuyisemu ekivuluvulu campaign ziggwe tukusasule. Biki byalina okukola abawuli ali serious? Bw'aba ali serious number one yandibadde atunyonyola biki ebyabawukanya ne Bobi Wine nabyo n'abinyonyola because namuwulirako ng'ali mu Banopu kyekyasookera ddala. Simanyi point of departure yabwe yali ki and the cause of departure yali ki. Number 2 yandibadde FDC sincerely
yandibadde yalabikako dda mu byobufuzi nga kutagitinga kino nti kyazza okutagitinga naye nga nebyakola biraga munnabyabufuzi wa opposition ate munnabyabufuzi alina ekibiina kyagwamu political bearing enyambala ebigambo byeyogera bikyawo yandibadde ajja nga omulabirira musajja we FDC ali branded naye kino kikulaga nti yasangiddwa somewhere namwe ajangu okole ku sente zino tunoonya omuntu adisorganizinga wali aliwa jangu yambala nateeka engatto eyo bayadavana mu kivulu musajja wange ife mu politics tulina ennono zaffe ate regard nono za politics jealousy kuba ndi musajja wa wano tetwagala abantu kulowooza nti mu Buganda tetulina politicians bategeerekeka ebintu byammwe bwalo bye mwanyambala gye mwambala nga muli mu kuyimba enanga gye mulanga enviiri tetukiinako problem eyo field yammwe naye oba ojja eno okukulembera abantu jangu ofaanana kyozeemu bw'otunuulira oyo omwana Luswa Luwemba tosobola kumubikirako ttaka abadde ne Segirinya ati nga batambuza emirimu programs nga batambula eri abantu Segirinya bamusiba Luswa Luwemba yasigala ya standing in okumala emyaka emeka meaning ayina abantu alini touch n'abantu ate nze nga bwe ndaba Nuupu eyina ensobi emu gyekoze Nuupu Kyagulanyi alina okuza ekibiina mu bantu Kyagulanyi ayagala nnyo obuyinza kyekijja omulemesa politics mumanyi mwe temwagala biwulira mugenda kuddawo muvume atewulira ekigenda okulemesa Kyagulanyi politics ayagala nnyo obuyinza ayagala nnyo okufuga ekibiina kyokola mu kamyufu akali contested bwe katyo bwe bamala debate public debate oyina register y'aba members ofuna ekisaawe nyoteekamu box 3 wamana mukeere ne mukuba ebirango ba members mwekebere ku nkalala mugenda kujja mulonde akamyufu ka MP wamu nomanya nti abantu bebasazeewo naye bagenda kutuula mugenda bateekamu debate muyingire mu room mulondeko omwamu abantu 5 high command ya fire base erondeko omu abagenda okulonda sibe bola magaduula abagenda okulonda kuliko Honorable Bobi Wine Honorable Nyanzi kuliko muganda wange Nubianili ekitiibwa Eddie Mutwe waliyo omulala bamuyita Tony Hose waliwo Selector Devi waliwo n'omulala bamuyita Dry Tea bajja kutuula balondi bagambe candidate yo ne Sauda Madada yajja okuba abaweereza empapula awo kakati muyinza okulonda omutuufu ayina interest z'ekibiina naye mba muwadde room bana abalala ogamba muwaddewo obutali buki mwenkanya gwe batwala eri mu box mu bantu wennyini ekyo FDC kyeyakolanga ne bana ababbi b'NRM kye bakola neera mawuwe yabikola ebyakyagulanyi ffe DP headquarter yegaba tiketi DP neegwa